emitwe gy'amawulire. Omuwala Ssekitaawe mu bukambwe 10 be bakakwatibwa ku butemu obugenda maaso e Masaka. Abadde atigomya ab'ekyaza ng'akubiddwa mizibu. Abannupu basisinkanye ku nsonga z'e Masaka. Maneja wa Rema ayogedde ekituufu ku lubuto lwe. Waikibenda agudde mu bintu wabula ng'ate ye Pasita Kayanja ne mukyala we bali mu kujaguza. Ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Mwebale kwekuumira wano ng'era mulindirira amawulire aga buli lunaku ogakusomera nze Omumbejja Aisha Nassolo nebaza gwe wenna yasubscribinga ku channel nate naawe atanaba munange etandikira we gatte kweno family kugenda okubeera ng'ofunira amawulire aga buli lunaku agaba gagenze mu ggwanga lyattu Uganda saakaate n'amawanga agatwetoolodde ku ba politicians abayimbi ne ba celebrities bonna ab'enjawulo mu busufu ejja kubanga ogafuna wano buli lunaku era nga butereevu obutakumalira budde. Tandise n'ono omuwala Kalitemo yakakanye ku kitaawe bw'atyo n'amutta mu bukambwe obw'ekitalo. Gano nno munnange gavudde ate wali ekibuga era ng'okusinziira ku bantu ababeera mu kitundu ekyo bagamba nti entabwe evudde ku ttaka. Omuwala omu yabaddewo nga bino bigenda mu maaso yannyonnyodde n'agamba nti omuwala ono yakedde ku makya n'agenda mu nnimiro ng'agenze kusimba bijanjaalo era ng'eno kitaawe gye yamusanze n'amutegeeza nga bwe yali yamulalika edda nti yino ettaka alirekereko banne be baba balirimirako era bw'atyo yakutte ebijanjaalo omuwala ono bye yabadde alese mu nnimiro okusimba. Omuwala mu bukambwe obw'ekitalo bw'atyo yagambye taata we ateeke ebijanjaalo wansi era bw'atyo n'ajja abimusikeko ne batandika obbirwanira era mu kubirwanira ennyo ebijanjaalo ne biyiika. Omuwala ono mu busungu obungi embwolo n'alyoka akwata kitaawe n'amuyuyayuya kubanga kitaawe mu butuufu yabadde musajja mukadde nga musajja wattu aweddeyo n'amuyuyayuya emirundi 3 n'amugamba nti gwe olabika leero olunaku lwo olw'okufa era bw'atyo n'amuyuyayuya n'amukasuka wansi n'abaka akakumbi ke yabadde alimisa bw'atyo mbu n'amukuba emirundi 5 omuzeeyi nga waleekaana saakaate n'ono omuwala eyabadde ku bbali eyabadde annyonnyola poliisi bino naye n'akuba enduulu n'adduka n'ayita abantu ne bajja era bw'atyo omuwala ono yabadde asimbyeko kakokola tondeka nnyuma abantu b'okukyalo naye ne bamugamba totulabanga era ne bamusimbako bwe batyo ne bamuleeta era wano ne balyoka ate bayita poliisi omuwala ono annyonnyole ate ogubadde. Wabula nga bannange ekigenda maaso mu Uganda mu butuufu ebyewuunyisa ebigenda maaso mu sijja gamba mu Uganda yokka wabula ne mawanga amalala gonna tusangayo ebikolwa nga bino wabula bannange ensonga z'ettaka bo bangi nnyo bazettiramu wabula muganange gwampuliriza nkukubiriza okukola ennyo weekolera ebintu ebibyo binene ebintu by'abazadde bya ssenga bya kkojja byesonyiwe kola ebibyo by'otajja kukaayanira ate n'abaana bo bakuze bulungi abaana bo bateeketeeke okusinga obbategekera byonna bibakolere amataka gabagulire business zibakolere naye omwana muteeketeeko otya omwana muyigirize empisa muyigirize okukola ate muyigirize eddiini. Omwana bw'atyo tayinza kukola bikolwa byefaananyirizaako nga bino tasobola kukakkana ku kitaawo oba nnyina bw'atyo n'amutta olw'ebintu obuntu mataka business tasobola lwansonga nti wali wamuteekateeka naye abazadde abamu awoza nkolerera abaana bange n'akola business n'agula amataka n'akola ki naye ng'ate waafa abaana byonna bagenda bitunda oba sinakindi kati nga bino bye tuwulira ennaku zino gego munange agagenze maaso eruddeyo wabula ng'ateyo nvuddeyo ate munange ffenna tunakijjukirwa nti Masaka ebigenda maaso ffenna tubimanyi bulungi. Abantu battibwa enkya n'eggulo era nga babatta be bano amunnanga ab'ebijambiya abasooka okusuula ebibaluwa bino bikiro kitwala omunaku then n'oluvannyuma ne bano n'oyo gwe baba babisuulidde wabula ng'ate era bali bakyusa mu kakodiyo nga batandise kubibeera ng'ate babiwandiika ku nnyumba z'abantu wabula nga wetwogerera poliisi ekutte abantu 10 bwe batyo nga bano be bateeberezebwa okubeera nga be batta abantu era bano omulamuzi abasindise mu kkomera gye bagenda okubeera paka ng'ennaku z'omwezi 15 awo munnange balyoke baveeyo bakole ki bawozesebwe wabula nga kinajjukira nti kati omuwendo guweze ogw'abantu 28 abakattibwa mu kitundu ekyo eky'e Masaka Rengo saakaate munnange ne Bukomansimbi wabula nga munnange katusuubire nti be bano abantu abakoze ebikolwa bino kubanga tulabye abantu bangi nnyo mu Uganda nga basibwa munnange olw'emisango gye bataakoze ate nga abaagikoze bo bali wabweru bayinaayina bwe baba nga be bano abatuufu abadde bakigomya abantu nga bulijjo nze nsaba Katonda akolewo obwenkanya akola kino y'abavunaanibwa baba basibe bo Katonda bambi abasaasire kubanga abavubuka bangi basibiddwa mu bintu nga bino naye ng'ate ekyamazima tebalina na kye babimanyiiko.
wabula ng'ebyo nabyo munnange tubitadde ku bbali ate waliwo musajja mukulu abadde asuuza abantu beekyazanga mu butuufu nga bakukunadde nga lumonde mu kikata munnange ng'abatigomya bubi nnyo era we batyono naye baamulabukiridde we batyo ne bamukakkanako abatuuze beekyazanga munnange ne bamukuba mizibu egyabadde gibulako n'okumukkiriza ezzira kumwa musajja mukulu ono baamukubye mizibu era poliisi yagenze okutuuka nga munnange ono nga takyalinamu yadde akenyeenya we batyo baamwetisse era ne bamutwala mu ddwaliro eriri okumpi wabula nga yenna atonnya musaayi munnange bulijjo okwo mu kubeera ng'okola ebikolwa nga bino suubira nti ennaku zaana zijja kuggwayo era bw'otyo ovunaanibwe abantu bwe batakolako mob justice ne bakwekubira oba ne bakwettira then ojja vundira mu kkomera abavubuka bannange tuyiga okukola tuve mu bikolwa nga bino ebimenya amateeka wabula nga naago tugatadde ku bbali ate bo munnange ab'ekibiina kya NUP oba giyite National Unity Platform bano leero bakoze ensisinkano era ng'ebadde wali ku headquarters Kamwokya eno n'ensisinkano ebadde egendereddwamu okubeera nga boogera ku nsonga ezigenda mu maaso e Masaka obutemu obwo obusukkiridde era we batyo bano banenyezza ebitongole bino eby'ebyokwerinda olw'obulagajjavu bunene obusukkiridde obuleese ne bino ebigenda mu maaso kuba bo bagamba titebaba kubeera balagajjavu buno obutemu tebwandituuse ku ssa lino naddala mu bitundu bino ebyebuddu era we batyo bano basabye abantu bonna abeekumira mu bitundu ebyo eby'e Masaka bateekere ddala akazito ku gavumenti kubanga bagamba nti bano basobola okubeera nga ati bajja bamalawo embeera eyo bateekeyo obukuumi obumala naye nga mu butuufu kisukkiridde gw'okyogerako ki muganda wange ampuliriza amagezi ki g'obawa okusobola okubeera nga ate balwanyisa embeera eyo kuba yo security erabika yeesuliddeyo gwa naggamba naye ate ng'obulamu bw'abantu bo bugenda kinajjukirwa nti Pulezidenti Museveni yavuddeyo n'agamba nti buli famire yafiiriddwako omuntu waayo we batyo bagenda bawa obukadde 10 nga munnange zaakubakubagiza wabula gwekyo okyogerako ki wabula nga ate ebyo mbitadde ku bbali ate munnange waliwo olugambo olubadde lugenda mu maaso ennaku zino Rema ali lubuto biki nga buli omu ayogera bye wabula ekituufu ekyamazima kibadde tekinnazuuka wabula olunaku olwaleero maneja wa Rema ono omukulu gwe tumanyi obulungi Kayemba Solo ate ng'era MP w'e Bukomansimbi South ono munnange bw'ati avuddeyo n'ategeeza nti Rema tali lubuto waliba olubuto era mujja kumanya wabula ye agambye nti tali lubuto era mbw'awulira abantu bagamba Rema ali lubuto biki naye mbu Rema tali lubuto wabula ng'ekyamazima nze nga wensiiba mbagamba bulijjo nti ebintu by'embuto bino tebabikaayaniramu tebabiwakaniramu olubuto luba lwa myezi 9 era giba gijja kuggwako otegeera oba gwe wali omutuufu oba gwe wali ogamba nti ali lubuto ye yali omutuufu so Rema waba ali lubuto mwena munaye bafaanizi be nange ndi faani we tugumiikirize tujja kuba tuli awo nti Rema yazadde era tujja kumanya waba tali lubuto era tujja kulinda twogere Rema ali lubuto naye nga talulina so bannange it's just a matter of time kyemmanyi omwaka ogujja tegujja kuggwako nga tetutegedde oba ddala ali lubuto oba talulina wabula ng'ebino byo mbitadde ku bbali ate ye omuyembe Waiki Benda ono munnange bw'ati agudde mu bintu era ng'ono we twogerera ye ambassador omupya owa Centenary Bank bw'ati avuddeyo bambi ng'essanyu limutta n'agamba nti eno ye banka gy'akozesezza okuva we yatandika okubeera ng'akola bizinensi era bw'ati agambye nti asanyuse nnyo okubeera ng'ate munnange bamufudde ambassador wa banka eyo yogayoga omukulu Waiki Benda Katonda munnange yeebale olw'ekyo ky'otuuseko olunaku olwaleero congratulations munnaffe namwena abampuliriza nga mulina obuwanguzi bw'omutuuseeko mu butuufu Katonda yeebale nnyo yeebalire ddala era munaye tokoowa kubeera ng'ate ogenda mu maaso n'okubeera ng'omwebaza olw'ebyo ebirungi by'otuuseeko kubanga bangi ababisaba wabula gwakutaddeko ekisa okubeera ng'ate munnange okola ki obifuna ago nago nga tugatadde ku bbali leero mazaalibwa ga Bebe Cool tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu ate era munnange ag'emirembe wabula ate ne Rebecca Jingo leero mazaalibwa ge ffenna tumanyi bulungi oyo akola wali ku Beat FM ono naye munnange mazaalibwa ge wabula nga bonna simanyi myaka gye bawezeza bagamba nti Bebe Cool alabika awezezza emyaka 40 wabula biri mu lugambo sibikakasa ye Rebecca Jingo sinnawulirako yadde n'olugambo olusinya ku myaka gye wabula nga munnange tubagaliza amazaalibwa amalungi
amalungi ag'essanyu tusaba Katonda bambi agaziye ensalo zaabwe na mwenna abalina amazaalibwa olunaku olwaleero mbasabira obuwanguzi mbasabira ebirungi byereere mu bulamu bwammwe Katonda ayongere okubeera ng'ate munnange abateeramu emikisa mu buli kimu kye mukola ebyo nabyo nga tubitadde ku bbali ate munnange ne Pastor Robert Kayanja Sakate ne mukyala we Jessica Kayanja bano munnange nabo bali mu kujaguza emyaka 3 beddu gye baakamala mu bufumbo bwabwe munnange bali mu kujaguza emyaka 3 beddu gye baakamala mu bufumbo bwabwe kale nno munnaye naffe wano tubayozaayoza era tusaba Katonda ayongere okubeera ng'ate abakuuma tusaba Katonda ayongere okubeera ng'ate abakuuma mu bufumbo bwabwe si byangu olaba abantu just mwaka bwaka abamu gubalema myaka 2 olina fumbayo wiiki mwezi naye gwe sasira omuntu afumbye Bobi Wine naye was it last week naye yali aweza ajaguza emyaka 10 mu bufumbo ne Babi Kyagulanyi wabula ate olunaku olwaleero ye Pastor Kayanja ne mukyala we bajaguza emyaka 3 beddu mu bufumbo so bannange bano abantu ndowooza biba byakulabirako gye tuli obufumbo si bwangu wabula ekyamazima singa mwenna muba mwefunye nga mwetegeera nga mumanyi ki kye mwagala musobola okubugonza obufumbo bwe mbadde mulabanga obuzibu ate munnange ne bufuuka obwangu wabula era oli wabukabira nti buzibu kitegeeza omu ku mmwe abukalubizza wataba mwami yabukalubizza abamukyala wabula nga naffe abantu nga bano twandibadde tubeegomba ne babeera ekyokulabirako ekirungi gye tuli naffe ne tuluubirira teri kitiibwa kisinganga kubeera ng'oli mukyalo oba mwami mu ffumbo nga mutuufu bamanyi omuntu we wabula si kubeerawo weebuzaabuza biki so bannange twebereremu ate nga bwe tusaba ne Katonda kubanga munnange yasobola okutuukiriza ebyo bye tulabanga ebitasoboka wabula nga nammwe mwenna munnange oyinza okuba ompuliriza wabula nga naawe olina emyaka gy'ojaguza gy'otuuseeko mu bufumbo bwo ne munno guyinza okuba mwaka that is 1 year anniversary giyinza kuba myaka 5 newe guba mwezi bannange munnaye naawe nkwagaliza birungi beerera nsaba Katonda abateeremu mu butuufu omukisa mukwano gwammwe ogwo guwangaale namwe mukuzeeko ku myaka 3-5 nga muli mu bufumbo gegamoyire gensobodde okubeera ng'ate nkutuusaako olunaku olwaleero sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo abankumira atakumira mpeera kyengenda okusaba toseetuka wabula woba tonna subscribe nga nkusaba subscribe ng'oteekeko n'akadde ate era nkusaba liking ne vidiyo eno musule bulungi nkomawo ate olunaku olw'enkya n'amawulire ate agagenze mu maaso still mu ggwanga lyattu Uganda musule bulungi mweraba